Yaserwa Lwambuzi. Mefuga Peter. Wampasa. Gonja omusajja yayitibwa atya? Manjaya. Akamu kafunye genda ku bubiri. Mefuga atandise bulungi eri abawagizi be mu muwulirize. Akamu akafunye mefuga n'olamuzi obubiri. Weewaawo. Bakika ki mu Buganda wano betuyita abanyuma? Abanyuma beba ekinyomo. Ekinyomo obubiri n'obujjayo olamuzi obusatu. Tugende ku busatu wano. Weewaawo. Ogenda kumpa erinnya ly'akatiko mu Buganda akayitibwa nzizaayo gyonzije. Kako kayitibwa lukoota. Obusatu obufunye genda kubuna. Ne mumuwerekeze embuutu zivuge kubanga kyekyazirese zazze kola ekyo. Mwana mwe ne baba wadde obubonero obulaga mulabibwa ku lutimbe abantu balabe omuntu agoberera olutimbe lukutusibwako ditisola ne CCTV kamera. Yoyo akyegirisa mwana mulenzi Mefuga muzira mpindi. Kakatira muzi obuna tulabe. Weewaawo. Ne tugamba ebigambo taasulewo taasiibewo abeera ddi ku mimwa gy'abantu. Singa baba n'omulwadde omuyi. Singa baba n'omulwadde omuyi. Komaawo obuna n'obufuna n'olamuza obutaano. Jangu ku butaano wano tulabe. Weewaawo. Wuliriza bulungi. Abawala edda mu maka g'Abaganda baabanga ne bannyaabwe ne babayigiriza emirimu gyonna egikolebwa omukyala Omuganda mu maka gy'agenda oba gy'abeera. Nga weesigama ku muwala ekikolwa ekyo Abaganda bakiyitanga batya? Okufumbirira omwana omuwala. Nedda. Nakugambye wuliriza bulungi. Okuvuma omwana omuwala. Okumulambika. Tugenze kulamuza bulala. Obutaano obuveeko Mefuga tulamuza omukaaga. Weewaawo. Mefuga. Wampa. Eyali President wa Uganda Godfrey Lukongwa Binaayisa Kyusi yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi gwali gwa 8 omwaka gwali gwa 2010. Weewaawo. Ekyo si kyekikulu. Wabula ng'abantu abaliko ba president b'eggwanga tuba twetaaga okumanya basobola okufuuka ekyobulambuzi oba ebijjukizo. Bw'atyo Binaayisa yaziikibwawo abato bwe beetaaga okulaba ku ba president abaliko ba president gye baaziikibwa. Yaziikibwa Makayi e Nateete. Makayi mukaaga n'ogufuna. Katunone omulala. Bw'atyo walabise Mefuga Peter muwage mutandika okwetegekera. Tujja kwetaaga gwe omuzadde awuliriza mwana amaze P7 amaze senior ya lwaki tojja naye ku final y'Engule tandika ogyetegekera. Baako omuntu gw'oyita naye ku lunaku lw'Engule mutandika odwetegekera naawe omanye tinange Simba ng'ejaguza emyaka 25 omukolo gwayo gwogwo nagwetabako werabira tuzze tugiruka okutongoza Engule netukutwala mu kitundu ekimu neyimbira byange finals netumutwala mutongoza n'abeera mu kitundu kirala final netugiteeka mu kitundu kirala ebyo byonna nga biri ku mulamwa gwa kujaguza myaka 25 kati twabadde ku namudomola bino byonna bintu byanjawulo byonna nga Simba ekoze emyaka 25 kati linda gwe kikyo bwe kiba kyangule oteeka okubeerawo Engule makungula g'olulimi nga naye ekoze emyaka 25. Konde John Muyitale. Muzzukulu wa Muyitale. Mpaayo ebika bya gonja 2 by'omanyi. Sebo tuyina Manjaya ne Nakatta Nsese. Akamu kafunye genda ku bubiri. Otyo Sebo kale bwatyo nalabika ne Konde tatandise bubi mwana muzira nkima. Konde mu bika bya Buganda bakika kibe tuyita ababoobi. Sebo ababoobi ba maziga kisasi obubiri n'obujjayo lamuzi obusa. Amina Sebo. Tugende ku busatu bubuno wano. Akatiko akayitibwa Nakifanjagala Omuganda akatya kiki kyakatyako? Sebo akatikawo kaba ka butwa era tekaliibwa.
obwo obufunye lamuza n'obuna bali mu kibira begendereza buli we balinnye ekigere balina okwegendereza essota litema mu kontanyi sikiwa bwe limutemera mu kibira emikisa gyo kisomoka giba gikendedde nnyo. Aya nolyoka tweyongerayo tuli wa Konde Yowaana muzukulu wa Mugema oli kubuuna bw'olamuza weewaawo otyo bwe twogera kube tuyita abassa n'abassa tuli ffenna yesebo ebigambo ebyo biwulikika ng'ebyangu naye si byangu era omuntu omuwulize tayinza bitegeera kye bitegeeza bwe tugamba mu bufunze abassa n'abassa bigambo ki ebirala by'oyinza okukozesa omuntu byategeera n'ategeera abassa n'abassa sebo tuyinza okugamba nti abakumpanya n'abakumpanya n'obujjayo obubonero obuna sebo neyanza netugenda ku butaano lamuza obutaano jangu ku butaano wano omuzadde omukazi yasomesanga nnyo omwana omuwala byonna ebiyinza okumuyamba okukuuma obufumbo bwe weewaawo okuggyako ekintu kimu kyokka kyataamusomesanga kyali ki sebo omuzadde omukazi oba maama tasomesa mwana we wa buwala nsonga zikwatagana za mu kisenge ezo zisomesebwa ssenga neyanza sebo neyanzeege otyo netugenda ku mukaaga tolina wogenda kusanga lulimi nga tulusokoola tulugjayo ate nga n'okuwooma bwe tukulaga obuwoomi bwalwo nga mu Engule World Cup y'olulimi kyenva esomboola amakampuni amayitirivu kati nga tuyina KCB Bank Uganda Revenue Authority n'amakampuni amalala gano nga bwogawulira ga Crest buli limu kampuni ng'eyayaanira okubeerako n'ekisenge mu Engule otyo n'ojjayo omukaaga guguno weewaawo sebo nga tunoonya gye baaziikibwa Binaayisa yaziikibwa Makaayi kituufu sebo enateete wano kituufu olwo ate Profesa Yusuf Kironde Lule n'aziikibwawa mukama wange Profesa Yusuf Kironde Lule yaziikibwa ku kisaawe ky'abazire Kololo Kololo wano bw'oba oyagala okutegeerawo mukaaga n'abugjayo amina sebo ne tutambula bwe tutyo tebannaba bubi n'omulundi n'ogumu era omutuju yabanonye abato endukusa myaka 12 n'okukka wansi tugende yesebo emmere esuzibwawo yesebo oluusi mu kyoto yesebo bagirye enkeera yeeyitibwa etya eyo amawolu akamu kafunye keyanza sebo genda ku bubiri kale omuto alamuzizza gwani Wandera Maka wampa sebo kale tubaagaliza okuyita mu kibira tuweerabira obubonero bwo Brenda Kayabawadde ku TV kwe bakulabira ne bakwawula ku boovuganya nabo okitegedde yesebo abali ku lutimbe wabwerwawo mwongere okunyumirwa DTSole kwagaliza okuyingira amakaago gw'amaze okugazimba naye ng'ekibadde kikweraliikiriza ky'amasanyalaze egalina amasanyalaze g'ogenda nago tuli mu bato yesebo otyo Wandera Maka wampa sebo Wandera tuliwo Wandera wanji sebo Kabaka wano mu Buganda tafa yesebo ajja mukono Kabaka tafa ajja mukono yesebo omukono agujja muki mu Buganda akamu ne kagaana lamuza obubiri omukono agujja mu ngabo Kabaka ajja mukono mu ngabo lamuza obubiri tugende wano yesebo ogenda kumbuulira enkoko yesebo bw'eba enoonya ekyokulya yesebo esooka kukola ki eryoka ezzula ekyokulya sebo esooka kutakula obwo obufunye bweyanza sebo obuna lamuza obuna tuulire yesebo omuntu asimba emmere ya lumonde yesebo bwe tuba tumwebaza omulimo gwakola tumwebaza tutya obuna buganye lamuza obutaano buli kasikatira ojja kubuuza omukulu nga muddayo tugende wano tulabe yesebo ekintu ekiyitibwa ebigaaga kyeki ebigaaga
tugende ku mukaaga. Obutaano buganye kakati lamuza omukaaga amefuga Wandera Mark. Yes sebo. Obulwadde bwa COVID. Yes sebo. Okubalukawo bumale busaasaanire ensi yonna bwatandikira mu nsi ki? Mu China. Mu China omukaaga n'ogujjayo. Muyanza sebo. Tunoona omulala. Ne tunoona omulala. Owuliriza Lubogola Simba World Cup ya lulimi tandika okwetegekera final Engule eribeerawo ennaku z'omwezi 3 luliba Lwasande 3 Ogwokubiri. Tugende. Sebo. Emmere eyayogeddwako nti eyitibwa golu. Yes sebo. Singa ebadde mu kyoto nga mwe yasuze ekikolwa ky'okugijjamu kye kiyitibwa ki? Okugivumbika. Okugivumbula. Kati akamu kafunye genda ku bubiri. Baana bato bano mwami Lutwama yabeesunze kati beetegereze ku myaka 12 nakukka wansi. Otyo tuli wuwo. Yes sebo. Ogenda tubuulira wano mu Buganda. Yes sebo. Kabaka tafa wabula ekyoto kye kizikira. Yes sebo. Kyoto kye kizikira. Gombolola. Obubiri n'obujjayo lamuza obusatu. Tugende wano ku busatu. Yes sebo. Seggwanga w'enkoko. Yes sebo. Egenda okukookolima. Yes. Esooka kukola ki? Esooka kwegoga sebo. Siri eyo. Kati yatandika dde okukookolima bwe beegenda okukookolima ekola ki? Esooka kulwana na nkoko nkazi zebeebeera nazo. Ogamba tekagaanyaako. Tugende ku buna. Obusatu buganye kale lamuza obuna omuto. Yes sebo. Olamuza obumeka? Obuna. Ogenda kutubuulira. Yes sebo. Oli gwe twayogeddeko Simba Lumonde bwe bamwebaza omulimu gwakola bamugamba nti weebyale. Yes sebo. Kati ye bw'abaddamu amugambye amuddamu atya? Mamonde sebo. Mamonde. Nobeera ng'obuna obujjeeyo lamuza obutaano. Kyangu ku butaano. Yes sebo. Ekintu ekiyitibwa akayindiyindi kye ki? Sebo kiba kintu nga kyefaananyiriza ebijanjaalo oba okisusizza. Obutaano obufunye genda ku mukaaga. Kale lamuza n'omukaaga omuto. Yes sebo. Abawagizi ba mwana ono siwulira bwe mumuzaamu maanyi mwe wano olw'ekyabaleese ki? Olw'ekyabaleese ki? Mujja nga embutu zivuga mu kkubo ate ne mutuuka ewali ennamba y'omuzungu ate ne muzikira. Olwo kiba ki? Otyo ne tulyoka tujje wuwo lamuza omukaaga. Yes sebo. Akagambo togikwatako. Kamerako ku mimwa gy'Abannayuganda nga buli omu kaayogera. Yes sir. Togikwatako enki gye baabanga bategeeza eno. Constitution. Yes sir. Obubonero omukaaga n'obujjayo. Buyanza nnyo ssebo. Bakyaliwe batyo meefuga Peter Seruba Lwambuzi omuzira mpindi baabika ne Konde Yohana mu Italy. Kutusibwako KCB Bank ekugamba empereza zayo za KCB bw'ozivaako ojja kubanga ogenda kuwanga toko. Meefuga Peter eddoboozi lyongera okukala. Weewaawo. Eddoboozi lyongera okukala meefuga. Weewaawo. Tuli wano meefuga. Olulimi Oluganda lwogerwa Abaganda ekitundu ekya Buganda era mwe musinga abantu abangi aboogera Oluganda. Weewaawo. Tuli ffenna. Mpaayo ebintu bisatu ebisangibwa ku kabonero ka Buganda akatongole ku mulembe guno omutebi. Ebintu bisatu. Waliwo ke tuyita akabonero k'eggwanga n'eggwanga Uganda lirina akabonero kaalyo. Wabula ne Buganda erina akabonero kaayo. Mpaayo ebintu bisatu ebisangibwa ku kabonero ka Buganda. Kuliko empologoma. Empologoma kamu. Amafumu. N'engabo. Bweyanziza. Busatu n'obujjayo. Bweyanziza. Ne tugenda ew'omwana mulenzi. Muzzukulu wa Mugema. Weewaawo ssebo. Era Buganda eyina ne gye tuyita bendera ya Buganda. Kituufu. Bendera ya Buganda mpaayo langi z'olowooza nti ziri ku bendera ya Buganda. Mukama wange mulimu langi enjeru ne langi eya kaniki oba bbululu. Eya bbululu. Ye kisebo. Nja kuwa obusatu.
bwegende eri human resource manager wa Ssezibwa Sugar Factory Munywanyi Subuga Lawrence. Kale nelyoka atutuuka wano mefuga Peter nga yalumba weewaawo mefuga Peter bw'aba yalumba era wano tuyitako mu kakasa mu buvunanyizibwa bwo buli lw'obutuukirizo bw'okuwa omusolo mu budde bwabwo obutuufu ate mu bipimo byagwo ebituufu ojja kuba kwakalabya emirimu gyo nga tewali akukuba ku mukono ogikakalabya mirembe anti akatali kabba amagumba olya osola mu mulyango naye ate bw'ota okituukirizo ojja kaluubirirwa ojja kuyigganyizibwa ojja kukola emirimu gyo ng'ogikolera mu kwekweka tojja kubeera ng'osobola okuganyulwa bwe kityo Uganda Revenue Authority erina ekisonyiwo kyetaddewo eri abo bonna emisolo begyazimbirira nga givudde mu kubatanza oba mu kubakuba kye tuyita fayini mu kubakuba fayini olw'obutasasula musolo kati Revenue Authority yabaddiddemu ekugamba singa weeyanjula eri ekitongole kya Uganda Revenue Authority n'ogiraga ng'era osaba nti osaba osonyiyibwe ekisonyiwo ojja kusonyiyibwa singa okikola nga 31 Desemba omwaka guno tigunnayitawo yita mu bwangu ogende ku ttabi lya Uganda Revenue Authority weriri lyonna bajja kusonyiwa omusolo gwe baakuteekako ng'engassi osasula ogwo gwokka gwe wali olina okusasula nga engassi tebannagikusaako osobola n'okuba obukubisimu okumanya ebisingawo ku 0800 21 ngambye 0800 21 oba 0800 700 000 zino zonna simu ojja zikuba tebajja kujjako wadde kasente nakamu okusasulirwa kwa simu gyoba okubye ku kusasulirwa Uganda Revenue Authority. Kati ne tulyoka tujja wano weewaawo mwana mulenzi ogenda tubuulira mefuga wampaso tuliwo weewaawo kibuuzo kiri kwata ku Uganda Revenue Authority tubuuza wano oddamu nti kituufu oba si kituufu weewaawo tuli ffenna yesu abakozi ba gavumenti bo baba tebawa musolo gwonna kubanga baba bakozi ba gavumenti ate nga n'omusolo gwa gavumenti kituufu si kituufu si kituufu obubonero no sika busatu weewaawo ne tujja ewa Konde wangi sebo Konde wampa sebo waliwo olumu gavumenti lweteeka omusolo omungi ku byamaguzi ebimu ebiyingira eggwanga jesebo ng'ekigendererwa si kuŋŋaanya musolo mungi naye ng'ekigendererwa kirala nnyo kituufu ng'ekigendererwa ekyo kiyinza kuba ki so mukama wange waliwo gavumenti oyinza okuteeka omusolo mungi katugeze nga ku bintu nga sigala oba ebiragalalagala oba omwenge nga egenderera nti sigala oyo agenda kulwaza abantu endwadde nga kansa kati nga emuteekako omusolo omungi n'ayingira mu butono abantu bajja kuba nga tebalwala birwadde ng'ebyo guteekako ng'esuubira nti nno oguteeka ne gulinnya nabyo bijja kulinnya mu bbeeyi kikendeeze ababikozesa ngenda kuwa obubonero busatu so neyanzeege kansala kitatta owena kisunga webalinyo webalire ddala ne tugenda kojja bwaba nga Ssesota bwewetegereza asaanidde Ssesota aveeyo buvi essota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa weewaawo ligenda wakojja mefuga Peter Serbalwambiso ligenda wonna kale kaakati katugende wano tulabe wuliriza weewaawo mu lulimi lw'abaweesi emirindi kyeki saba emirindi bwe buti obweyambisibwa okukwata okukuma omuliro mu muvubo Ssesota oliyiseeko weewaawo
Tuzzeewo ssebo. Weewaawo ssebo. Ogenda kumbuulira ggwe. Enkuba eggulawo omwaka gw'enswa eyitibwa etya? Mukama wange, enkuba eyitibwa enzigulamatabo. Naawe Ssota oliyiseeko. Amiina. Asoose ne yeewanisa abawagizi b'emitima. Tuli ne mwami Lutwama Christ Natural Health Center atutegeeza ku mutima. Ne tweyongerayo. Tugende. Wamefuga Peter Serwa Lwambuzi. Mefuga ew'empindi. Weewaawo. Kati ow'empindi jjajja w'ekika ky'empindi bwe yaweebwa obutaka ku mutala Nsumba mu Mawokota. Weewaawo. Yazaalira abaana babiri. Ani naani abaafuuka ki? Mazige yafuuka omukulu w'ekika. Bogga n'afuuka omukomazi wa Kabaka ku mulembe ogwa Ssekabaka Mawanda. Katugende mu lulyo lw'ekika mu kika kyennyini eky'empindi. Tetugenda bweru. Bombi baafuuka ki? Bombi bafuuka balangira. Olwakiri kye wasoose kankuwa obubonero busatu. Weewaawo niiko nkakuweereza enkoko njeru. Tugende. Weewaawo ssebo. Tugende ku w'enkima. Kituufu. Mawande eyazaala Kabaka Buganda yawasa Nakabugo ow'enkima gwe yajja mu lunyiriri lwani? Lwa Naluma. Ssebo kaganyeemu. Kaganyimu omulonda. Londa tulabe. Peter Serwa Lwambuzi mulonda olulyo lwa Ssekyalo. Yamujja mu lunyiriri lwa Ssekyalo ku kizinga Bugaba ekiri mu Ssese. Nkaweerezaako Mr. Mayanja Dirisa Nsaabwa neyanzanya ebitabo. Ekyo nno kyegendereze John, omuntu okulumba mu kikakyo n'akusensebulira mu kikakyo. Tugende ewuwo. Kubizira wano mu nyumba y'Engule. Ogenda kumbuulira. Weewaawo. Mu mulimu gw'okubumba oluggi olunene kwe babumbira lwe luyitibwa lutya? Olubumbiro. Obubonero busatu. Bweyanziza mbuweerezaako. Naye bemuweereza bo bajja. Baba bazze. Kaweerezaako Gasiya we buweera n'essiimu awo otumbudde. Gasiya? Ssebo, Wangi wuliriza mu Buganda waliwo omusajja ayogerwako nti okubumba bwe kwafuna ettutumu mu Buganda ye yasinga okwatiikirira n'omulimu gw'okubumba ne gwatiikirira nnyo kubanga ku ye kwe kwava ennyimba ennyingi ezaayimbibwanga ababumbi abangi. Yali ani ono? Ssebo yali Kaawonawo Bbanda. Nedda. Omulonda. Mwerabiddemu. Omusajja we baali bamuyita Sseddagala. Kambafundikirira awo. Essota lirumbe omupindi yekka. Ow'empindi omuziro gwo gumulisa ebimuli ne babiyita batya? Amakundi. Obubonero busatu. Kembuweerezeeko omukulu amanyiddwa nga Tatajjaasa we Katosi. Tugende. Ssebo. Wuliriza. Ogenda kumpaayo ekika ky'enkima kimu ky'omanyi. Enkima eya Nakabugo. Naawe bubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Zaayo omuzindaalo. Wuliriza. Ye ssebo. Wuliriza. Ye ssebo. Ekikolwa eky'okukwata ekirime. Ye ssebo. Gamba ng'ekinyeebwa ekizungu. Ye ssebo. Oli n'akikwasa ku muti. Ye ssebo. Kyeyongereyo okukula. Ekikolwa ekyo kyakola kye kiyitibwa ki? Okulandiza. Obubonero busatu. Kembuweerezeeko maama wange omukyala Nakyobe Irene. Weereza wali omuzindaalo. Wuliriza. Ssebo. Muwogo bw'asalibwasalibwa ebibajjo nga mubisi. Ssebo. Bwe bikala ebibajjo ebyo biyitibwa bitya? Embayi. Mulonde tulabe. Mulonde.
Ssebo ayitibwa Mutere. Ayitibwa Mutere. Akabonero kalamba. Keyanziza. Mbaweereze wa jjejje. Otyo omuto. Wandera Maaka. Aha, Wandera Maaka. Kakati ogenda kuwuliriza. Bino byonna Kabaka wa Buganda abikola okujjako kimu. Yes ssebo. Bino byonna Kabaka wa Buganda abikola okujjako kimu. Kyoba otubulira nti ekyo takikola. Yes ssebo. Kabaka alonda abakulu b'ebika. Yes ssebo. Yes ssebo. Kabaka alambula Obuganda. Yes ssebo. Kabaka atongoza oba najjawo obulombolombo. Ku ebyo byonna kiriwa Kabaka kyatakola. Ssebo byonna abikola. Byonna abikola. Yes ssebo. Omulonda. Ssebo ajjawo obulombolombo. Mulonde. Weereza omuzina labo bamuto munaakulonda atannyonnyole. Ssebo ekisoose yebadde ansa nti atongoza abataka b'ebika. Kibadde alonda abataka b'ebika. Lwaki ogamba nti ekyo takikola? Oli mutuufu naye bw'otawa ansa kiba kitegeeza nti no oteebereza buteebereza. Lwaki takikola? Kubanga Katikkiro yalonda abataka b'ebika. Kubanga abataka b'ebika bo kisangibwa nga beba abataka b'ebika kuva edda n'edda. Tugenda kuwa akabonero kalamba. Neyanza nnyo ssebo. Abakulu Kabaka ayinza obatongoza naye si abalonda kubanga abakulu b'ebika obutaka bwabwe bwansikirano kyogambanga. Obutaka bwabwe bwansikirano. Kale ne tujja ewuwo kino kikyo. Era naawe tukuwa bisatu otubulireko Kabaka kyatakola. Kabaka agaba obwami. Kabaka aziika abataka. Kabaka aggulawo olukiiko lwa Buganda. Kikyatakola ku ebyo? Okuziika abataka. Kabaka taziika bataka. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo ssebo. Baana bato bali wansi w'emyaka 12 ebigenda maaso mu Bwakabaka bwabwe kati babitegeera. Mwebalege Simba ogenda maaso n'Engule. Omuto. Wampa ssebo. Tubuulireyo. Tuweeyo empisa za mirundi ena. Yes ssebo. Omwana zaayigira awaka mu bazadde be ne zimuyamba mu bulamu bwe obw'omu maaso. Okubuuza. Okwebaza. Okukola emirimu. N'okuyamba abalala. Yes ssebo. Kale bubonero buna busatu. Kambuweerezeko omukulu w'essomero omukyala Nabulya Debula. Kale otyo lwakuba ekibi Nabulya Debula tuba tetumanyi ssomero kiri akulira. Wakatosi Church of Uganda Primary School. Otyo omuto. Yes, wangi ssebo. Gwe tubuulireyo. Yes ssebo. Emizeena. Yes ssebo. Abazadde gye basinga okukoma ku baana. Yes ssebo. Nga bali waka basobole okukula obulungi. Emizeena abazadde gye basinga okukoma ku baana nga bakyali mu bazadde baabwe. Omuze ogw'okulwana. Omuze ogw'okuvuma abantu. Omuze ogw'obutawa abantu kitiibwa ababasinga obukulu. N'omuze ogw'okwetoola okubba. Kati mu gyonna gy'oyogedde
gyonna mize nayo kujjako kimu ekimu kyotaddemu simuze obutawa bantu kitiibwa simuze kakati teekaawo ekisaanyi okuyitibwa omuze ebisigadde bibadde bituufu omuze ogw'okunyooma kale nja kuwa obubonero naye ojja kuddayo nga muddayo obugambe osobole okwawula omuze ate ku ssebo mbweyanza nnyo ssebo nembawa omutujju ende ewa mefuga Peter Seruba lwa mbuzi wuliriza ebigambo bino ewaawo wuliriza ebigambo bino omulenzi bwe yabanga agenda okuwasa weewaawo ng'oggyeko ebiro bino ng'aziza omuziro gwa nnyina ogugwe omuziro gw'ab'omukago n'ekintu ekirala kimu kimpe mukama wange ekintu ekirala ekyokusatu kwabanga butawa musolo okwewala okuwa omusolo mulonda omuziro gwa muka kitaawe ani agenda muzinda mu butereezi kiganyi ekintu ekirala kyataakolanga nga tawasa mu muziro gwonna mulala nga gulina akabbiro akafaanana akabbiro ke ntegeerekese nulira nakinsige n'ennyange ku nguvu tugende ewuwo ssebo genda kumbuulira omukazi bwe yanobanga n'atadda wa bba awatali nsonga waliwo ebintu ebikulu bye baddizanga bba biki ssebo baayeranga okumuddiza omutwalo ogwawasa omukazi oyo ekita ky'omwenge ekyatwalibwa nga nga ayanjula omwami we baasa omwaba nga eyassenga eya taata maama n'omuko wamu n'enkoko omuko gye yaleeta n'awa mukoddomi we ddamu onnyonnyole tulabe yalinanga okuzzayo omutwalo ogwawasa omukyalo oyo ekyo kimu yalinanga okuzzayo ebbaasa omwali kankufunzizeemu ebintu ebyo tebisukka bisatu yesebo so mwalimu enkoko gye yawa omuko mwalimu omutwalo ekita ky'omwenge obubonero busatu neyanza ssebo neyanza ege tugende ku myawo muzindaalo tugende ku lugero weewaawo ogenda kumalayo luno weewaawo agenda akaaba malayo agenda akaaba omulonda gezeeko ssebo tugamba nti agenda akaaba tekikugaana kumulagiriza tekikulobera kumulagiriza kati awo akabonero kalamba olugero olwo baalwesigamyanga nnyo ku bakyala abaatwalibwanga okufumbirwa bagenda bakaaba ate bwe yatuukanga ewabba n'amugamba nti abewaffe bakutumidde weewaawo kale kati kino kikyo yesebo ekyeyagalire malayo ekyeyagalire tekiringa kikwakiri obubonero busatu ssebo neyanza neyanza ege mbafundikidde wano essota lijjaawo ku kkonde yekka konde yekka essota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa tuli ewa muzukulu wa mugema ssebo muzukulu wa mugema weewaawo essota lyegendereze tirikubojja kubanga bwe likubojja tirijja kuvumulwa n'akamu n'akatono kale ne tubuuza
ne tubuuza mu Buganda wano muti ki gwe tuyita omuzaŋŋanda? So omuti omuzaŋŋanda guba mu mwanyi essota n'olisomoka. neyanzege muzeeyi bikaaye ne muzeeyi Kasimu mwe bali kuwuliriza mukiikiridde bannakyaggwe. Ate biki ebikaaye? Kale nenzizaako ekigere ewatali kuvaawo. Mefuga Peter. Weewaawo. N'otubuulira. President William Ruto. Weewaawo. Owa Kenya. Weewaawo. President wa kumeka mba president abafuze ensi ya Kenya okuva lwe yafuna obwetwaze. President wa mukaaga. Bamenye tulabe. Olyoka bwewo obubonero. Twatandika ne kitaawe Jomo Kenyatta. Twatandika ne kitaawe Jomo Kenyatta. Ne tujja ku Moi, ne tujja ku Kibaki, ne tujja ku Uhuru Kenyatta, so baba bataano. Ne tulyoka tusembyayo ono aliko Uhuru William Ruto. Okyamulonda? Tokyamulonzi? Neyanziza. Kakati anti kyenva sikuwa bono wagambye mukaaga. Kamwange nsaba ongondezeemu. Nsaba ongondezeemu kanyumireko Serwadda Saamwayo bulika. Ate otumira ki nga tebakuwadde? Kale nja kuwa. Otyo ne tujja ew'omwana mulenzi. Yes sebo. Mu kirwadde kya COVID. Yes sebo. Emu ku nsi z'obugwanjuba bwa Africa ezimanyiddwa. Yes sebo. Ensi endala gye zaggalirawo yo tiyaggalawo. Ensi endala gye zaggalirawo ezisigadde za East Africa yo tiyaggalawo. Sebo nsaba kunziriramu katono. Mu kanyigo k'obulwadde bwa COVID. Yes sebo. Ensi we zaggalirawo ezisinga obungi. Yes sebo. Ne wano mu East Africa ensi zonna zaggalawo nga tuwakyali mirimu gitambula abantu babasibidde waka okujjako ensi emu. Nsi ki etakikola? Sebo yali nsi ya Tanzania. Yali nsi ya Tanzania. Obubonero busatu. Nza sebo mbuweereza ku Andrew bwe twazula ku demonstration school enkokonje Luwoli awo mperekeddeko. Otyo Mefuga Peter. Wampaso. Wano ne tubuuza. Ye. Tuli ffenna. Weewaawo. Ne tubuuza. Ne tugamba. Yeso. Kano kayimba kayimbibwa nnyo. Naddala nga baziika omuntu mu nzikiriza y'ekikatoliki. Bagamba nti tusimbe ffenna mu kisinde. Ekisinde kino kye boogerako kibeera mu bbanga mu bwengula. Abasinga lwakuba muyinza otegeera ekirala. Kye twogerako ekisinde ekibeera mu bbanga mu bwengula kyeki? Ekisinde ekibeera mu bwengula zennyiriri z'emmunyenye. Zennyiriri z'emmunyenye. Weewaawo nkeyanze gemama salero. Oddamu oyogera mpola ate otumira nnyo. Ne tujjewo omwana mulenzi. Muzzukulu wa Mugema. Wampa ssebo. Omulongo wasswa. Kituufu. Bw'azaala abalongo. Yes ssebo. Erinnya lye likyuka n'afuuka Ssewasswa. Yes ssebo. Naye ate omulongo kato bw'azaala abalongo ye ayitibwa linnya ki? Mukama wange omulongo kato bw'azaala abalongo ayitibwa Luze. Obubonero busatu. Weewaawo neyanze abayizi basinga enkokonjeru baŋŋambe muwuliriza mwebali nnyo mwebalire ddala. Nga mweyanze obubonero n'essota lijje libojja obwo.
aya tuli wano Ssesota litema mukontanyi lyegendereze tiri kubojja bwe likubojja tirivumulwa wonna gye buli kojja wonna kale katusooke ewuwo ssebo mefuga Peter nga tokoonye ku mafulungu embwa enjizi eyitibwa etya ssebo eyo gye tuyita maguja Essota oliyiseeko tugende ewuwo gw'ogenda kumbuulira ensolo abayizi gye beegezaamu okutta emirundi egiwera ng'ekyabalemye yeeyitibwa etya Entulago. naawe Essota oliyiseeko Amina neyanze mbuweerezaako abayizi bange okuva ku Busege SS mwebali kukola bibuuzo. tuzeeko ekigere ku bate ekibuuzo kimu ku bato abato Wampa ssebo. otyo mulina wano ekibuuzo kimu tubaggyeko engalo Ye ssebo. we muli Ye ssebo. wano wagumugumumu naye situbasuubira kaluubirirwawo Ye ssebo. abaminsani abaasooka okujja wano Ye ssebo. abaminsani Ye ssebo. abaasooka okujja wano Ye ssebo. bajja wano mu mwaka ki mwami Lutwama wano yeekanzeemu tubabuuza wano kubanga bino ate byo babisoma ku mutendera gwabwe Bajja mu mwaka gwa gwa 1800 kale lindako mbakyusizeemu awo kambakyusizeemu Ye ssebo. awo alabika wajja bakaluubirira nnyo kaakati Ye ssebo. tubuulireyo ebintu bina Ye ssebo. bye bayinza okukola ku mulwadde Ye ssebo. atuusiddwa mu ddwaliro nga byanjawulo katundu kano tukaweereza Christ Natural Health Center tubuulireyo ebintu bina bye bayinza okukola ku mulwadde atuusiddwa mu ddwaliro naye nga byanjawulo Ssebo bamuteekako ecupa bamwambaza engoye z'eddwaliro basobola omukuba empiso era basobola n'okumunaaza yes sigenda kuwa bubonero basobola okumusa ku oxygeni kakati nkuwa omukisa ddamu weesengejje ebintu bina bye bayinza okukola ku mulwadde ng'atuusiddwa mu ddwaliro kati nga weesengezze nga yakatuusibwawo mu byoyogedde mulimu ebituufu tofaayo ze mbuuzizza ebintu bina bye bayinza okukola ku mulwadde ng'atuusiddwa mu ddwaliro era mu kuddamu koyinza nti bayinza bamusa katanda k'eddwaliro bamusaako ecupa bamukuba empiso obuzaayo kimu basobola nkuwadde n'obudde bungi ngenda kumukuwaayo akulonde bakulonde kubanga obudde buyise omutwe gwesibye mulonde omutwe gwesibye bayinza omusaako ecupa bayinza omusaako katanda bayinza omukuba empiso bayinza okumulongoosa bwe kiba kisaanidde okumulongoosa akabonero kalamba nkeyanza buuzo kiriwo essebo kati kiriwo ssebo omusawo Lutwama mu Ngule wano kye tusinga okwettanira kati
twagala nnyo abaana abo okubeera nga beerowooleza ng'ekintu ekimu bayinza nokuba tebakimusomesangako naye kwerowooleza sinzira ku byazaalaba. Otyo kaakati gwe tubuulire. Ssebo. Kabonero ki Ssebo. singa ogenze mu ddwaliro Ssebo. kwoyawulira ogenda tuwa obubonero bubiri kwoyawulira dokita ku musajja ayonja obuyonzi mu ddwaliro oba awulira ku ki? Tuweeyo obubonero bubiri. Ssebo, dokita abeera ayambadde gawuni ng'eyawukana ku y'omusajja ayonja mu ddwaliro. Dokita abeera n'obuntu bw'aba yeetaddeko wano ku mutwe ng'atambula nabwo bulinga bu earphone. Kakati singa ekitegeeza nti ayonja mu ddwaliro ye tayinza buteekako nga kiba kizibu obussaako ng'ali mu ddwaliro. ayinza buteerako ng'ali waka. ayogera atunuulira nno musawo. Kale obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Omutujjulumba. Katugende wano. Muno mulimu olusokosoko lutonotono. Wuliriza. Yes, ssebo. Oli bw'agamba nti yamukutte nabyo aba agamba ebiki? Aba agamba ebintu oba ng'oli yabadde mubbi ne bamukwata ne beeyabbye. Yamukutte nabyo. Amukutte nabyo ebiki? Yamukutte nabyo oba ng'amusalako ebigambo nga musanze alimwogerako. Alyoka akola ki? Kale kankuwa obubonero. Bweyanziza. Yamukutte nabyo ebigambo. Kwata omuzindaalo guweereze wali. Guweerezeeko baaba wange Erineti. Kwata omuzindaalo. Wuliriza. Ssebo. Okukwata mugabuguma. Ssebo. Kyeki? Kisoko kitegeeza kulya mmere. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Aya, kaakati wano muwandiika buwandiisi abakulu. Kino ekibuuzo kiri kimu naye bw'okisonjola kiweeyinga bw'okiwangula kizitowa obubonero 6. Tuli ffenna kigenderera kukubagiza bw'obanga olinako owafiiriddwa obubonero mu Ssesota ate engule ennungi tetuka akaseera nekubagizaako. Kaakati ekibuuzo kiikino. Joe Biden, President wa America, ateeberezebwa okuba kati nga ye mukulembeze w'ensi asinga obukulu mu myaka. Joe Biden. Tubuuza. Abalala gye balowooleza nti omuntu yandibadde annyuka ebyobukulembeze ku myaka egimu ate kyenkana ye Joe Biden we yali ayingirira obukulembeze. Biden yawangulibwa pulezidenti wa America ng'ali ku myaka emeka? Gyoba owandiika. Agenda okuwangulibwa pulezidenti ng'ali ku myaka emeka? Omutujju ne tugenda naye n'alumba. Amaze okuwandiika kiri? Ekyo mu mutwe kibeeramu. Kaakati kiikino kizze mugenda kumbuulira ekita ekikkirizibwa okuwasa omukazi mu Buganda ekitwalibwa mu Buganda kirina erinnya lyakyo ettongole. Kiyitibwa linnya ki? Ati lyoba owandiika. Mu buli bibuuzo ebyo buli kimu kiriko obubonero bw'ottako kimu ku bibiri. Tukuleetedde omuteeko naye bw'ottako kimu ku bibiri oba ofuna obubonero 6. Abato bafuna enampulira zibi. Oba ofuna obubonero 6. Enampulira zibi. 14.
oba ofuna obubonero 6. Otyo wano tugenda kubeera nga tukuwa omuto eddoboozi osobole okubeera nga owuliriza bulungi nnyo. Eddoboozi tugenda dikubira emirundi 2 osobole okubeera nga otubuulira ddoboozi lyani eryo lye tukubuuza. Njogeredde byonna nga tannaba kubaako kyayogera anneetonde nga njijayo bwino ku nsonga ez'obulyake nga nvumiddwa. Kiki ky'ofa togabye kyatanjogeredde? Byonna nga tannaba kubaako kyayogera anneetonde nga njijayo bwino ku nsonga ez'obulyake nga nvumiddwa. Kiki ky'ofa togabye kyatanjogeredde? Byonna nga tannaba kubaako kyayogera anneetonde nga njijayo bwino ku nsonga ez'obulyake. N'abakulu kale abato muwandiike eryo ate abakulu. Abannayuganda tumanyi nti byonna bye tukola biteebwa kubeera mu mateeka. Poliisi erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebakwatamu n'ebalaga ekkubo erituufu. Abannayuganda tumanyi nti byonna bye tukola biteebwa kubeera mu mateeka. Poliisi erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebakwatamu n'ebalaga ekkubo erituufu. Abannayuganda tumanyi nti byonna bye tukola biteebwa kubeera mu mateeka. Poliisi erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebakwatamu n'ebalaga ekkubo erituufu. bamaliriza abato muleete n'abakulu. Abato tusigazzayo kakasa yekka mugira owandiika. Agambye eddoboozi lya Nandala Mafaabi, kamera erirabe, Mefuga Peter, Patrick Onyango. Abo bakulu. Abakulu kiganye tuwaliwo mutuufu n'omu. Abakulu kiganye. Abakulu eddoboozi eryo lya Minisita Chris Baryomunsi. Kale abato Sebaggala William agambye Charles Peter Mayiga. Wandera Mark agambye Elias Mulodi Lukwago lwakuba empandiike ebulamu. Wandera Mark Elias Mulodi empandiika yemuleetedde obuzibu. Wandera Mark eddoboozi eryo libadde lya Lord Mayor Elias Lukwago. Wandera Mark ajja kufuna obubonero 3. Mweyanziza ssebo. Tugende ku kibuuzo ekiyitibwa ekyekita, kiyitibwa enjogeza nedda, kiyitibwa ekkendula oba makakaba, wonna tewali afunyeewo kabonero wano. Olwo ne lubeera nga luwadde ebwe lutyo. Omubabiro ati omubabiro omubabiro budde bugenzi. Bino bigenze bwe biti ebyekiro ky'olwaleero, naye tetumalidde bulungi mu mood, tunaalaba enkya. Bw'atyo Mefuga Peter Seruba Lwambuzi Kyaggwe ku bubonero 7/5 akuŋŋanyizako bubonero 44. Endukusa yenga ya Mpindi Wandera Mark Antulika ku bubonero 25 efunyeko obubonero 14, omugatte obubonero 58. Ow'Enkima Konde John Omuyitale ku bubonero 7/5 afunyeko obubonero 55. Endukusa ye Sebaggala William ku bubonero 25, endukusa eno efunye obubonero 19, omugatte ne bafuna obubonero 7/4, era bo ne bava mu kibira ne bagenda ku mutendera nviira ku Ngule Mwattu.